Poliisi erabudde abazadde obutamala gasaasaanya bikwata ku baana baabwe naddala nga babiteeka ku mitimbagano olw'abannakigwanyiza abayinza okukozesa obubaka bwe bumu okutuusa obulabe ku baana bano. Okulabukula kuno we kujjidde nga omugoba wa bodaboda Kakande Nicholas yawambye omwana ayanza Drona ow'emyaka 2 n'ekigenderero ky'okufuna ensimbi okuva ku bazadde be. Kigambibwa nti Kakande Nicholas ono yali amanyi bulungi nti maama w'omwana ono gwe yali awambye akolera Buwalabu n'agenda mu maka omwana gye yali yasigala n'amuwamba olwo n'aweereza nnyina ebifaananyi ng'ayagala nti amuweereza ensimbi obukadde bw'eza Uganda 2 alyoka amuddiza omwana. Amyuka Ssekamu wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Owesigire asinzidde mu lukuŋŋaano olw'abannamawulire ku poliisi enaggulu n'ategeeza nti abazadde abamu bakizudde nti tebafaayo eri baana baabwe era nga bano bamala gateeka ku mitimbagano buli ebikwata ku baana baabwe ekiwadde abamenyi b'amateeka omukisa okubabuzaawo. Agambye nti abazadde basaanidde bafeeyo okukuuma abaana obutagwa mu mikono gy'abakyamu balinga ono eyabadde awambye omwana. Ky'abaana kitukwatako nnyo era twagala ovaayo okutegeeza abantu nti ebikola bino weebiri era abazadde tubasaba obuteesuulirayo gwannaggamba ku baana bammwe bonna we bali oba badda ku masomero oba bali waka kuba tulabye nti n'ewaka bamanyi okubakola ki okubabbawo era ku bye twazuula kigambibwa abaana bano baali beebase mu nnyumba ya Nabukeera Maria Goreti ono nga maama w'omwana gwe yalekera okuba nti n'alabirira omwana n'ayingira ennyumba then n'amala n'amugjawo. Twakwata Kakanda Rosias myaka 22 kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Era mu ssaza Kyaddondo akulira enzirukanya eya Kereziya Lutikko ey'Erubaga Reverend Father Kirizi Mayanja Sali akukkulumidde abali mu kujingirira eddagala ly'ebirime n'ebisolo ne babiguza abalimi n'abalunzi nti baviiriddeko abalimi okufiirizibwa. Reverend Father Kirizi Mayanja Sali abadde akyazizza ekibinja ky'abakugu mu by'eddagala ly'ebirime n'ebisolo nga bano bamuleetedde ettu ly'ebbaati okusereka ekizimbe gali kwoleka okugenda okuba yafeesi n'ebisulo eby'abasosolooti mu Lutikko Erubaga. Mayanja agambye nti abakola bwe batyo baba balabe baggwanga era tebalina njawulo n'abatujju kubanga ekikolwa kino kitta ebyenfuna by'abantu wamu n'ensi. Bati abantu bagula eddagala ne bafuuyira birime byabwe ne bifa bufi ne bafuuyira ente enkwane zitafa ebisolo bikubiddwa eddagala effu abalimu be batyo ne bafiirwa naye Ssaabanyabo mukyala Fiona nga bw'osazeewo okukola ekintu kino okuumira eddala omutindo gwa ddadi kitaka nga taata weera bwe yali akola abantu kijja kuba kikubagizo kyabwe nnyo nga tulwanyisizza fake n'ebikyopoli eby'eddagala ebiri mu katale. Bano nga bakulembeddwamu Fiona Migadde nga ye muwala w'omugenzi Kitaka eyali afulumye eddagala ly'ebirime n'ebisolo bakakasizza omusosolooti nti bo balwanyisa ebintu ebikolerere ebyo ebireetebwa katale nga bya bicuppuli. Eddagala eryo weeriri ery'obusaanyi tulina ebigimusa miridde n'ebirala biyitirivu bingi tuyigiriza tulambula tubangula tubeerawo tutambula naawe tukwasa omusawo nti yono nkaseera kano tuli mu kuwandiisa abo bonna abalimi ate era n'abalunzi era tubayita mwenna oba olina kyolunda oba mbizzi oba mbuzi oba nkoko jangu weewandiise ono ofuke mmemba waffe tutambule ffenna nga tukuyigiriza. Musaza Butambala omubaka wa gavumenti atuula e Butambala Hajiru Bwama Sulaiman Bukya alabudde abakozi ba gavumenti n'ab'obukiiko obukulira enteekateeka ya Parish Development Model mubalekeraawo okusala ku mutemwa gw'ensimbi akakadde akalamba eziweebwa buli muntu mu nteekateeka y'okubakulaakulanya okuyita ku miruka. Omusasi waffe Patrick Serugo abaddewo ng'okutwakunkumula. Kino kiddidde ekibinja ekyatereddwawo nga kirimu bambega bagenda nga batalaga mu byalo eby'enjawulo mu disitulikiti eno y'e Butambala okuzuula omuwendo gw'ensimbi omutuufu ezaaweebwa abatuuze mu nteekateeka ya Parish Development Model n'okubabuuza emirimu gye basigamu ensimbi ez'akakadde akalamba. Wabula ku kyalo Mitwetwe mu ttawuni kanso y'Ekibibi gye basanze omukyala Namutebi Mary yabategeezezza kaati nti ye ku kakadde k'ensimbi akalamba yafunako shingisi 10,000 ng'okuba waliwo omusomesa ku ssomero erimu erya siniya nga lya bwannannyini mu kitundu eky'Ekibibi yamubuzaabuza n'akozesa ebiwandiiko by'omukyala oyo kyokka ssente za PDM bwe zajja omukyala ne bamuwako shingisi 10,000 zokka omusomesa n'atwala 9,000 nga kati omusomesa oyo RDC alagidde akwatibwe. RDC Hajiru Bwama Sulaiman
ategeezezza nti abatuuze abalala baloopye abakozi ba gavumenti ba CDO, abaami b'emiruka n'abakulira obukiiko bwa SACCO eza PDM ku miruka nti babawoozaako ssente okukakkana nga bangi baafuna shinsi 7,000 abalala 8,000 mu kifo ky'akakadde. RDC oyo n'awera nti buli eyasala ku nsimbi ezo agenda kuvunaanibwa. N'asaba abatuuze b'e Butambala boogere mazima nga tebatya nga baloopa ababajjako ssente ezo n'oluvannyuma nti abantu abo bavunaanibwe. Kwa CBS nde Patrick Serugo. Akamako wessaza mawulire gaffe agafa mu Buganda. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pokino Kyebazinga Kalyamasaka Jude Muleke annyonnyodde obukulu obwa bulungi bwansi mu bikujjuko eby'okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Kabaka ng'akomyewo tuli mu kujaguza amatikkira ge. Ffe bannabuddu twatandika dde ebikujjuko era nga 25 omwezi guno wajja kubaawo bulungi bwansi ow'omuggundu mu Ggombolola mu Myoka Kalungu. Buli ali waali kukubiriza nti nga twongera ku ssanyu lye tufunye leero nga bwe tweteekerateekera amatikkira ga Kabaka, mbakubiriza tukole ebintu eby'enkizo ebigenda okutujjukiza amatikkira g'omulundi ogwa 31. Amasomero mbakubiriza mufube okulaba nga muyonja bwe mukolera, ate n'abaana baffe mubayigiriza okusimba emiti okukuuma obutonde bw'ensi. Ayi Katonda kuuma omutanda. Abantu ba Kabaka mu disitulikiti ey'e Kalungu basanyufu ebitagambika olw'amawulire ag'essanyu ag'okusiima kwa Ssaabasajja Kabaka n'akomawo ku butaka okuva e Namibia. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu yalina ebikira ku bino. Bannakalungu bano omuli abasajja n'abakyala abatuuludde mu myaka CBS ey'obujjajja basanze mu Ggombolola y'e Rwabenge ate abandi kyamuliibwa bategeezezza nti amawulire ag'essanyu agakwata ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ge bafunye enkya ya leero okuva embuga gabakyamudde nnyo. Bannakalungu bano bwe batyo beebazizza Omutonzi olw'Obuganda okukeerera mu mawulire ag'essanyu bwe gati. Amannya gange nze Teddy Nabakoza Mulamu yafuna. Nina emyaka 73. Mbeera kyamuliibwa Kitemi. Nawulidde amawulire Kabaka ng'akomyewo ne mba musanyufu nnyo era neebaza Katonda eyamukomezzaawo amuwangaaza emyaka bufukunya. Nze Kintu Nabe Francis nina emyaka 83. Nasanyuse nnyo okulaba n'okuwulira nti Ssaabasajja yakomyewo mu nsi ye. Era ffe ng'Abaganda tuwulira emirembe. Nga Omuganda tugamba nti ezibulamu omukulu zangaala. Naye Ssaabasajja musabira abeere bulungi mu nsi ye ayongere okutulamula. Amannya gange nze Mmere Namboozi. Nasanyuse nnyo okulaba nga Ssaabasajja akomyewo mu nsi ye. Ndi musanyufu nnyo n'emyaka 63. Ate bba abavubuka n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalungu nabo basanyufu eby'ensuso olwa Ssaabasajja Kabaka okukomawo kuno. Bano bagamba nti ababadde beefunyiridde ku kutyoboola Namulondo mu kiseera kino bibakalidde ku mimwa. Erinnya Yiga Yazidi Abbas nga ndi mukulembeze mu Kalungu District Youth Council, ndi mukulembeze w'abavubuka nga nva mu Ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka Mituba 2 Bukulula. Tuli basanyufu nnyo ku lw'abavubuka bannanga abalala olwa Katonda okusobozesa empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okudda ku butaka. Tuli basanyufu ebitagambika. Ssaabasajja Kabaka okudda kwe kwazibye emimwa gy'abatamanya ngamba ababadde beesunze okusaanyaawo Obuganda nga bamanyi talidda. Tuli basanyufu nnyo Obuganda muyogeeyoge empologoma mweri ewuluguma. Kalema John kansala akiikira Lwabenge sub county ku district Kalungu. Neebaza abo bonna ababadde abagumu, ababadde abawulize eri Namulondo, ababadde abawulize eri obukulembeze obututwala emmengo okuva ku batongole okutuukira ddala waggulu ku Katikkiro. Byonna ebibadde batugamba era njozayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 31. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Mu ssaza Kyaddondo abaami ba Kabaka ab'amasaza wamu n'abamyuka baabwe bannampala wamu n'abalezi mu masaza batuuse mu lusirika lwabwe olugendereddwamu okubalambika ku nkola y'emirimu gyabwe.
Olusirika luno luyindira ku Popopo Memorial Hotel mu ssaza Kyaddondo ku mulamu okugamba nti weeteeketeeke tusimbulire wamu tuzze Buganda ku ntikko. Omukwanaganya w'emirimu omukulu mu Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Commissioner Harris Lubega agambye nti Minister wa Gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki yagenda okwaniriza abeetabye mu lusirika. Omukungu Josephine Nantege Semanda ng'omuwandiisi w'enkalakalira mu yafeesi ya Katikkiro yagenda okubangula abali mu lusirika ku bikwata ku buweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Nga tukyali mu ssaza Kyaddondo wabaddewo obunkenke mu kitundu eky'Emunyonyo abavubuka ababadde batambulira mu kibinja bwe bakkakkanye ku bantu babiri abagambibwa okunyaga essimu n'ensimbi ne babakuba ne babatta. Bino bibaddewo ku ssaawa zibadde nga 4 ez'enkya ya leero ku Kironde Street era kitegeerekese nti abavubuka abattiddwa babadde balina gye bava okubba essimu n'ensimbi enkalu ekabalagala ne babagoba nga bakozesa pikipiki ne babattira Emunyonyo gye babakwatidde. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti abattiddwa babadde bavubuka abalabika obulungi ddala b'oyinza okulowooza nti bandibadde bakola mirimu gyabwe. Wano ekabalagala ne babavuga ne babayingiza ekisugu wabajja ekisugu nebadduka bambuka nemera ku PSK wabayingirize mu ndekuwa libadde erikoma babattira waawo wenyini ku geesi naye nga kikeeberezebwa badde babbye amasimu gadde abiri n'akasawo kabaddemu ssente ezitamanyikibwa muweno. Mu ssaza Buddu omwepisikoopi ow'essaza lya Ekereziya Katolika ery'e Masaka kitaffe Silveras Jjumba atenderezza nnyo bannaddiini olw'enkulaakulana gye baleese naddala mu byobulamu n'ebyenjigiriza era asabye abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo okwongera okukolera awamu okusitula embeera z'abantu baabwe. Omusasi waffe Mubaraka Ssebuufu Junior y'abirina. Omusumba Silverus Jjumba asinzidde Buyoga mu Kibinge e Bukomansimbi. Eddwaliro ly'Ekereziya erya St. Yowaana Maria Muzeeyi bwe libadde lijaguza emyaka 50 mu buweereza mpozi n'okutandika ku lugendo olw'okugulira eddwaliro eryo ekyuma eky'omulembe ekikebera omusaayi ekimanyiddwa nga CBC machine. Bishop Jjumba yeebazizza abasisita abalabirira eddwaliro eryo olw'omulamwa kwe balitambuliza ogw'okujjanjaba emibiri n'emyoyo. Abadde omugenyi omukulu nga ye Mukwenda eyawummula Ssaalongo Mbalire Godfrey agambye nti emirimu gy'obwannakyewa gye giyimirizaawo ne gavumenti ya Kabaka bw'ategeezezza nti Mmengo eringa ddiini bo tebasolooza musolo bw'atyo n'asaba abantu obutakoowa nga bakola obwannakyewa. Kubanga nze Ssaabasajja bwe yasiima mulamulireko essaza ery'Essingo ndowooza munajjukira zinasooka okukubiriza ekisaawe naye nga nkijjanga mu mmwe era kakati mmwe nzize okukubiriza eddwaliro lino buli omu ssente njagala asumulule kisita kyagambye tukikole olwaleero. Ensimbi ezisobye mu miliyoni 12 ze zisondeddwa mu buliwo ne mu bisuubizo ng'omukolo gwetabiddwako abantu bangi ewatali kusosola mu nzikiriza yonna nga district ya Bukomansimbi ku kapyata wa pikipiki gwe yawa eddwaliro eryo beeyamye nti baakubongera n'ebirala okwanguya emirimu ku CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Ssebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Mu ssaza Mawogola abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kitundu eky'ekibulala mu gombola ya Ssaabaddu Mateete bakedde kwenyigira mu bulungi bwansi nga beetegekera emikolo egy'okujjukira n'okujaguza amatikkira g'Omutanda. Bulungi bwansi ono yeenyigiddwamu abantu ba Kabaka ekibulala nga bamukoze ku luguudo oluva ekibulala okudda Ensangala nga wano bazibye ebinnya byonna ebibadde mu kkubo eryo saako ne mu kkoona ly'ekibulala eribadde lyafuuka akattiro era nga kumpi buli lunaku obubenje bugwawo. Abantu bano balonzeronze kasasiro ebiveera ebicupa ebya plastika byonna ne babyokya era basimye n'emikutu egitambuza amazzi galeme okukosa ennyo enguudo. Jebbi Mukasa ow'amawulire ku kakiiko ak'ekibulala agambye nti kino newandibadde baasalawo okukikola ku buli nkomerero ya mwezi naye bo bakikoze nga baagala amatikkira g'Omutanda gabasange nga bayonje ebitagambika n'agamba nti tebagenda kukikomya lwaleero.
etuziba ebinnya ebadde biri obubi mu luguudo ne tusaawa amakoona amwafira n'omuntu waffe juzi Adimati twokya n'ebiveera era ne tutusiima nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'okuteekawo enkola eyo ey'okulabika nga tukola bulungi yetweya mu kukola buli ku nkomerero y'omwezi era kino tekigenda kukoma wano Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mu ssaza Buweekula enteekateeka ey'okusimba emiti mu kukuza amatikkira ga Kabaka etongozeddwa e Mubende. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu y'omu ku babaddewo. Omubaka omukyala mu paalamenti wa disitulikiti y'e Mubende Hope Grania Nakazibwe atongozza enteekateeka ey'okusimba emiti ginnansangwa wamu n'egy'ebibala ng'omu kaweefube okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omwaka guno kwogatta n'okutumbula obutonde bw'ensi mu kitundu. Hope Grania Nakazibwe enteekateeka eno ajanjulidde mu ggombolola ya Musaale Kiyuuni era ng'ono akwataganye n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'eggombolola eno bagenda okuyitamu okugaba endokwa ez'emiti egya wano ginnansangwa kwogatta n'egy'ebibala eri abatuuze mu kitundu kino bagisimbe okulwanyisa eddungu. Nakazibwe agasseeko nti mu nteekateeka eno ayanukula mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka era nga bwajjukira amatikkira ag'omwaka guno nti kubanga Ssaabasajja Kabaka azze ng'abakubiriza okutumbula obutonde bw'ensi nga basimba emiti wamu n'okufuukula nga bakuuma entobazi obutazikoleramu kino kisobozesa eggwanga lino okubeera nga lyeyagaza. Alabudde bannamubende okwewala okusaanyaawo emiti ennyo ekisusse. Kyagambye ekyo kye kyavuddeko ekyeyokuba ku bw'omwaka guno ng'era sizoni yonna gye baalima ey'akasooli n'ebijanjaalo abasinga obungi tebaabikungudde oluvannyuma lw'okukalira omusiri olw'omusana ogwadde gususse mu kitundu. Ssebuufu Baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende.